Amanya abantu abamu tugenda ne tulowooza nti tuweereza naye nga tetuweereza. Kati Pastor Kemirembe yawa obujulizi ali mu kkanisa emu muno mu Kampala. Yawa obujulizi. Yabuulira enjiri ku byalo 144. Bwe yagira bw'ati n'akaabira Mukama mbulidde enjiri, leeta omwami mbulidde enjiri. Mukama n'amugamba ani yakutuma ku byalo 140? Ani yakutumayo? Nze nakuyita ng'olina okubulira enjiri ku byalo ebyo. Kyokka abulidde enjiri ku byalo 140 mu ebyo. Era ng'alaba yeetaaga akasiimo akoze nnyo. Yeetaaga okusiima abulidde nnyo. Kubanga agamba ye buli crusade yabeerangawo okwegayirira. Baba bayita bampulidde Kamenya. Kamenya gw'alumba. Ye bwakabaka bwa Katonda. Nga ye alumba. Naye azimba bwakabaka. Kumbe Mukama tabirina. Tabimanyi nako. Bino abaana ba Katonda. Banabbi obulimba batukozesa ebintu naye nga Mukama takirinamu, takimanyi nako. Owoza ntambuza kalenda mbulira njiri ya Mukama. Nga Mukama takimanyi nako, alaba wastage of time. Nga Mukama alaba omuntu ali idle. Talina byakola. Ate ono omanyi waliwo ewantu gye tutambulira. Mukama ne yeebuuza ate ono wanakimyewo ki? Nga goza uyahiya something. Goza olowooza oweereza yalaba ozunga. Takumanyi nako. Takimanyi. Tamanyi nti awo obadde olina okubeerawo. Abantu bababba, abantu babatundisiza ettaka, abantu babattidde obufumbo. Babaguziza ebintu biri mu mayumba. Babaguziza ebintu. Kati ono omukyala wa myaka 4 mu egyo 5 yava Luwero n'ajja wano e Kampala. Bwe yajja e Kampala n'alokoka mu kanisa y'abannabbi b'obulimba. Bwe yalokoka nabbi w'obulimba oyo n'amuggyako omwami we n'amuwa kibrother. Yalina bbaawe mu kusooka. Luwero gy'yava yalinayo bbaawe. Kati aso nnoonya Katonda. Atuukidde mu kkanisa. Mu kkanisa y'abannabbi b'obulimba. Obuddukiro. Yes. Bwe yalokoka bw'ati nabbi w'obulimba n'amuggyako omwami we. N'amugamba oli omwami gw'olina siwo kubeera enkola y'abannabbi b'obulimba. Katonda yandaze nti osi ye mutuufu. Oyo omwami we omutuufu ali wano. N'amuwa kibrother kya myaka 20 mu ekyo. Alina buvubuka mu kyaki lisonda liri omu. Liri awo nakyo obwongo bwawumba. Terikola liri mu kyaki liri awo lirinze bali wasize. N'amugamba nti ono ye mukyala wo. Yono mukyala wo. Kati omukyala ati first basuka kubeera bonna ng'alaba man of God as olw'entiisa eri gy'abasaamu. Kagamba ako nako man of God kafaamuko. Kuba nabbi b'obulimba bo tebeeyita kirala. Man of what? God. Teri yeyita mwana wa Katonda. Tosobola oba omusiza nnyo. Bwe nabbi b'obulimba atmosphere gye bateekawo wali nzibu nnyo. Tiise bayamaanyi. Entebe kwatula yokka erina kuba nga mpavu ekoma eri. Tebyandibadde bibi kale. Waliwo wano mu Lugala wanene we tuli. Waliwo eyagamba gwe funa ebyambalo ebitiisa funa akawowo ak'ebbeeyi. Olaba abantu tebakuvunamira. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Wetu tanso nako olwaleero kikyali kituuza kalira. Bingi byogenda okuyiga abayiga mwebale. Namwe abatayiga mwebale. Nga olite wayiga naye ng'okoze eki okomyewo.
Katonda oyo gwokkiririzaamu akumpere by'osinga okwagala. Mpaawo kuwannaanya nze omwana Soda Dani ali ku kamera eno ye Expo. Ate na subscribing osubwa. Njagala ne woba oyombye naye nga ompadde ka subscription awo ne wompita ky'oyagala. Bitambula bulungi. Ngenda kujjukisa Alpha Media Production bannange tukube ebifaananyi ebirungi. Video ennungi ate ku bbeeyi esoboka. Tukubireko oba oli luddawo ennamba zaffe weeziri awo. Alpha Media Production yemu ne Expo. Njiyimba nnyo. Koza oba onyo oluseke 0770944266 ne ya Airtel weeri awo. Branches sofa ziri 2 mu Uganda mu Kampala ne Ishaka naye wonna tukolawo. So gwe kuba ennamba y'essimu photoshoot ennungi video n'abagala video mabayimbi betuteese. So abaana bali kusomera ku Cambridge kuba obuze ebisinga. Omusumba Antiso Yesu yebazibwe mutaayi. Amina sebo mukama yebazibwe. Amina. Emirimu gigenda giti eyo. Emirimu mirungi kama Katonda atukuumye tumwebaza weewaawo olw'ekisa kyatuwadde n'okufaayo banga atukuumye bangi bafudde naye ffe tukyali balamu. Mukyaweereza ku ekisa kye. Mukyasumba endiga. Sumba nze nagaana okuba endiga. Simanyi babagamba Dani oba kati yamutuusa ayagala kuba mbuzi ndi mugoberezi. Eze ndi mugoberezi. Kalijjukira endiga tegoberera. Ndiga ekulemberamu gundi omusumba n'agiba emabega. Musumba oba ekulembera oba eba wakati oba ebewa kasaki bakakisolo ndi mugoberezi. Mikwano gyange twakola story ne Musumba Peter Sekitoleke yasooka nga twogera ku bannabbi b'obulimba. Weewaawo abamu mwabitaputa bubi abamu ne munyiiga okusinziira ku thumbnail naye nga tonnaba kuyomba wa obudde. Topapa kwogera nga tonnawuliriza ate sooka owulirize ogende maaso. Kati nolwaleero tukomyewo Musumba nga tetunnatandika kye tubaleetedde. Story results eno yawedde abantu babitegedde bye babawadde era baweetaaga okudda oyongera okuyiwa akasana ku byo. Kati nze Musumba Sekitoleko Peter omwana Soda nsanyusa okulaba. Baza Dani ku kamera amatuwera omukisa. Twebaza Yesu atuzizza ate n'olwaleero. Kati story eri gye twakola ku bannabbi b'obulimba eyasoose abantu bagisanyukidde era abamu ba inboxes newankubadde abamu ate yabatabudde. Kyekyabatabudde biwayogedde oba wabaddewo wakati wammwe obutamanya. Kati kasookera mbe nyongera okubawakana kwalaba nga Musumba ennamba erwawo okujja eri 0756 12 96 0756 eyo erine ku WhatsApp. So osobola okunfuna ne tusabako ffenna Mukama kona n'akola bulungi. Kati story omanyi kino ekintu kye tukutte mu nsi muno tulinamu nwaniraako. Baani agiwadde omuliraabo nwaniraako. Kati omuntu oluusi omuntu tatwalina budde kwetegereza boogedde ku ki ebyandikibwa byogeddwa bigamba ki. Kati abantu abamu ye akayana bukayanyi awakana buwakanyi so nga ate wano mu byawandiikibwa Bayibuli etulambika bulungi nnyo kubanga bwe njogera ku bannabbi b'obulimba ekituufu ekibuuzo ekisooka kiri nti gye bali oba tebaliiyo. Mwe bali mu Uganda gwena gwowulira gwomanyi oba tebaliiyo. Yes. Kubanga kati wano bula mu comment section abantu abasingamu baligamba nze toogera ku wange. Tebalwanira collective organ yonna ey'obulokole. Buli omu alwanirako wuwe. Ekibuuzo Soda ekisooka omulabi waffe kyalina okusooka okumanya tulina kulwanira Musumba oba tulina kulwanira the body of Christ mubiri gwa Kristo tulina kulwanira ki? Musumba mutero tusomera akanyiriri kali yafukibwako amafuta takoonwako tumukomako nga Bayibuli etulagira nti gwe ng'endiga ofuuka omulwanyi we. Abaana bakambwe waliwo yagambye Soda abulidde bulungi naye takoona ku Musumba gundi. Musumba wange oyo tatuukawo ajjirira kugamba n'ebyogera naye bya Katonda talirwadde biwava lyazirongazi. Yes, kati waliwo yagambye mu comment section nti
yagambye nti Musumba mwabalemesa abantu okulokoka yakwadde ensonga kubanga bw'oleeta nti bannabbi ba bulimba mwabalemesa abantu okukola ki okulokoka. Omulala n'agamba waliwo eyagambye nti bano Omusumba oyo yandiba muto naye byayogera bya magezi kooli n'abato sitaani abatuma nakalabye sitaani akola ki atuma kati nembuuza banna ate yadde munyiivu nnyo omuwala omunoonyeko n'erinnya ly'ebbayira wendyogere kuba nasomyenga komenti ze ng'alumba n'okulumba abantu aboogera ebyamakulu abakomentinga sense ng'abambala bukanzu obukooti buwenjuka sooka omulabe kamunoonye bambi tumutumuleko omukyalo oyo olw'obwagazi obw'amaanyi bw'alina eri Musumba gwe tutaate yabaddaani naye nga mukwano gwange naawe osobola oteeka komenti mu comment section ffe tusobola okuba nga tuzituusa tuzisoma tetuzibuuka ne bano abakulu bendeeta batera ddala okuzisoma ali toddawo omukulu oyo mwana soda waliwo yaŋŋambye mbu nsoma bulungi bayibuli nange sebo bansiimyeewo abasiima gye bali abaŋŋambye good teacher kamubaka era kamubaka yenzizizza waliwo yamugambye togeza neyogera ku Musumba gunde nkulaba ogirira waliwo yagambye twandibadde wasengono teyajja bane abaana mmwe Musumba banenoonya komenti y'omukyalo njagala mutumira Musumba wandinnyambyeko bannange omulabi waffe saagala oba ye Jemba Angel oba Jemba Angel mulaba nnyo naye nga abakomenti nze Aisha Muhammedi Jamiru Bukenya Kyomugisha Aunisi mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mulaba Musumba wabagwa mu nsoso mulaba njaga just kumutumirako eyali prize n'agamba n'abato sitaani akola ki mutumireko yagala n'abato sitaani abatuma kati comment section omanyi zeeyongedde gundi messages mu comment section zeeyongedde obungi nange nyalaka Jemba Angel ndabe ngenda kumukulabira wano yagambye Kemigisha yagambye come back pasa next week akomyewo gwe kalira data teekako wendi gula data waliwo nayebazizza abadde London eyo sijja mwogera linnya London UK n'agamba Musumba we bali kusomesa kuba bannange wano tetuli ku masannyalaze saagala ogambe nti nze mbuze kanjiiseemu wano ndabe naye nga mukwano gwange comment section naye gikosa osobola obuuza ekibuuzo tuzisoma waliwo yabuuziza ku mafuta mbwo anti waliwo wayogedde n'ogamba wayogedde oli akola atya anywesa kubanga muto wuno ono waliwo yagambye kubanga muto kati wano naddamu wano kiri wano mu reply Jemba Angel yani junamu Jemba Angel mukyala Jemba Angel bali nnyo okulaba we bali kwagala nnyo Musumba we bali nnyo neze kensobola omugamba omukwano gwolaga Omusumba gulageeko ne Yesu anga ate kati abalala kyenalabye soda babitadde mu feeling Musumba gundi ye mujjemu sina Musumba gwe nayogera obyadda yalabye so ne gwa kutalina Musumba gwe ya mention sina Musumba gwe na mentioninga so ye naye yashijjemu feeling kati soda ekibuzo kiri bwe tuddayo eri ku gundi ono yagambye nti mwabalemeseza abantu okulokoka olw'ebintu byemuleeta kati ekibuzo awo kyennina bwe bigenda maaso tuleme okubyogerako abantu balokoke yewe balokoka naye nga gye balaga bagenda oludde mu kizikiza omanyi kati olaba obuzibu bw'embaata kasatandika okugwa mu kinnya teziyimirira okujjako nga gwoze n'oziyimiriza kati so kati yagambye nti yemu abayonsa abantu okulokoka bwe twogera ku bintu bino kambuuza ekibuuzo mu ssente mulimu ebicupuli naye yali alekeddeawo zikwata yali aziraga banne tunagabenda ebicupuli mu ssente nze nvudde ku ssente era bw'azuula akacupuli ako ng'ateeka ebbali kiyinza n'omuwaliza n'agula akuuma akanoonyeza counterfeit ebicupuli so ne wano ebicupuli byeyongedde mu kkanisa abafere beeyongedde mu kkanisa katujje tubalage ategeere
kubanga soda waliwo testimony gundi eno video yafuluma lwakumeka ya teredo lisi nnaku nga lumu bbiri emabega olunaku nga lumu bbiri kati olunaku lwajjo ku Friday nafunye ogundi kati abantu abamanyi bwe twogera ku bino alowooza tebiriiyo alowooza tufumba bifumbe alowooza twagala kulemesa balala waliwo kuba waliwo yatemagamba nti gwe bulira ebituufu naye kati jjukira abantu betubulira ebituufu tugenda kubajjawa bannabbi b'obulimba akamu ku kwe balina tebakkiriza abantu bwe kugenda mu kkanisa ndala akuteekamu n'omwoyo gw'obuwakanyi nga n'oba olinawo osanze kyandibadde kituufu amatu gaba maddale otabukirawo kati waliwo omukyala omu ku bannabbi b'obulimba abo bennyini abali oku bwe mwataddeyo wali ku thumbnail ku bannabbi b'obulimba nga omukyala wa myaka 4 mu ekyo we twakoze sitoli nga ffe tulowooza tukoze bukozi awo batugenda n'akunoonya era njagala kugamba omuntu waliwo omukyala yagambye nali mmanyi nti ebibeera ku social media bibeera bituufu manya bibeera bituufu naye bya bulimba si bya bulimba abantu bali kutulugunyizibwa bali kuyisibwa mu makanisa abantu bababba abantu babatundisiza ettaka abantu babattidde obufumbo babaguziza ebintu biri mu mayumba babaguziza ebintu kati ono omukyala wa myaka 4 mu ekyo mu 5 yava Luweero n'ajja wano e Kampala bwe yajja e Kampala n'alokoka mu kkanisa y'abannabbi b'obulimba bwe yalokoka omunabbi w'obulimba oyo n'amuggyako omwami we n'amuwa kibrother yalina bbaawe mu kusooka Luweero gye yava yalinayo bbaawe kati aso nnoonya Katonda atuukidde mu kkanisa mu kkanisa y'abannabbi b'obulimba obuddukiro yes bwe yalokoka bw'ati nabbi w'obulimba n'amuggyako omwami we n'amugamba oli omwami gw'olina siwo kuba yekola abannabbi b'obulimba Katonda yandaze nti osi ye mutuufu omwami we omutuufu ali wano n'amuwa kibrother kya myaka 2 mu ekyo alina vubuka mu kyaki lisonda liri awo nakyo obwongo bwawumba terikola liri mu kyaki liri awo lirinze bali wasize n'amugamba nti ono ye mukyala yono mukyala wo kati omukyala ati fast basuka kubeera bonna nga alaba nti man of God olw'entiisa eri gy'abasaamu kagamba ako nako man of God kafaamuko kuba nabbi b'obulimba bo tebeeyita kirala man of what God teriyita mwana wa Katonda tosobola oba omusiza nnyo bwe nabbi b'obulimba atmosphere gye bateekawo wali nzibu nnyo tiisa eba y'amaanyi entebe kwatula yokka erina kubanga mpanvu ekoma eri tebyandibadde bibi kale waliwo wanene wano mu lugala wanene we tuli waliwo eyagamba gwe funa ebyambalo ebitiisa funa akawowo ak'ebbeeyi olaba abantu tebakuvunamira otafuna endiga kati ebyo byonna ffe si bye tulimu kati mbadde nkyakunyumiza sitole y'omukyalo oyo omukyala agenda okulaba obwongo bwabikuka awo nga batambula ne braza li bebamuwa mu kanisa nti Katonda akulaze yewo nabbi namugamba ono ye mwami wo n'awa n'obunabbi naye obwongo bantu mmwe balokole tubabulya ebintu bino ne mutandika okutuvuma abamu ne muyomba naye bannange awulira omwoyo kyagamba ekkanisa nkuba mwagafaananyi ng'obunabbi bujja ekkanisa ya Kristo ezannyiddwako abaana ba Katonda bayisiddwa bubi bawambiddwa bali batulugunya yes kati lino libraza sister abeera nalyo naye obwongo budde agamba naye ndi wano naye omwami wange alowooza ki gwe naleka e Luweero alowooza ki omukyalo obwongo ne buna n'agamba nedda ndi mu bufumbo obutali butuufu ate era nga soda obufumbo tebuba butuufu ne baba nga bakugatta oli ne bwaba nga omwami oli temwali bagatte fumbo si butuufu Katonda yayogera yayita musajja wa Katonda musajja waba nti kyekugamba kati era waliwo eyasanyusiza kuno yagambye bannange mubuuze omwoyo naye era waliwo yakikubye n'agamba nedda bano baffere nabo waliwo ne yagambye era tujja funa olunaku ojja osomese the spirit of discernment waliwatwaga musumba asomese ku discernment era abantu abo tubaniriza nnyo nja kujja era musomese kati ono sister obwongo buddaga naye omwami alowooza ki azuukuka agamba n'omwami alowooza ki kati omwami ono omukyala agamba kyemufumo nomwendimu si butuufu omukyala ono adduka asenguka agenda ewalala aviire evvubuka naye njagala okugamba ekyewunyisa naawe ndaba nti sisita ono buli gyagenda libraza limuzuula limulondo oba lyamukola ki manyi bane b'obulimba awo basamize bawedde emirimu nobolaba kati sisita agamba
buli bulaza bwe lijja ligamba bwe liti gwe nabbi yakumpa si Katonda nabbi abo tebaba na Katonda teboga by the way nabbi w'obulimba kyasooka okujjamu akusiga ekifaananyi nti ye Katonda muggwe Katonda ne bw'ayogera towulira nga tannayogera Katonda ne bw'ayogera n'akulaga ekintu omatugo gaba magale bwe buzibu kuba nabbi b'obulimba basooka bakuyita to initiate basooka ku initiating obwongo bwo bakuinitiatinga musumba nno nga tonnamalayo nina amaka ge nagendamu omu ku bannabbi be twatadde ku kipapulo okwo sigenda mwogera nga bali baakola ekipande kinene bakiteeka mu ddiiro kiki ali mu ddiiro kati ne tubabuuza ono waaki ne bagamba ekyo ekifaananyi kirina obbeerawo mu njuuyo kati n'agamba kati omusajja n'atusekera n'alugamba mu obwavu obubaluma lwakuba temunnabuuka kati nga bo balina okukiza nti obugagga bwe baali batudde ekyo ekifaananyi ekiri mu nga bakibukola bakituuza mu kibbo bwe kiti wansi ekifaananyi bakituuza bwe kiti ne bakiteeka mu ddiiro bakitirawo space nnene buli atuuka alaba nabbi oyo kati awo olaba nti kati awo mu mateeka gali 10 teweekolyanga kifaananyi kyole abantu balina ebifaananyi musumba mu maduuka omukyala awo ali awo emabega awo erugala awo ngadda kulimbo wali eri Kosovo omukyala oyo ennyumba ye bwe gituuka mu kasasiro awedde emirimu ate oyo yaliwo oli eyafa omutegedde yaliwo oli eyafa naye ng'ajjuzza emiti buli muti agulina man of God yampadde waliwo n'ettaka oba baalijjawa empeta buli mwana yenna alina empeta mikwano gyange abalokole ba Nuwa bo balina oyo ye muwogerako kuba ye mwagala nnyo nabbi oyo Dawudi Isanga oba mmotoka olina oteekako sitiika ya nabbi oba kibuli wamu olina otambula ne nabbi banene batakusanga ne nabbi Isanga kati bannabbi bagaba kinno bannabbi bagaba empeta bagaba watermeloni bagaba omukyere bagaba amazzi kasoda tokalekaayo tekasobola kubulako bagaba egundi ekalenda bagaba ebifaananyi byogedde tobadde tunaba ebifaananyi t-shirts nga kuliko ekifaananyi kirina okuba nga kwekiri buli kimu bagaba emidaali oyo tomulaba ate oyo ow'egindi eri tomulaba ono ava esaidi yenetoolo egundi 40 kati abo bonna ate kati abantu tebabiraba abantu bo ate ebyo nno tebayi bakubwerere bagula ate biba bya bbeeyi tebiba bya 10 kati ate kati ffe ekkanisa entuufu ziyagga kati bo balowooza kati kankunyumize kano omukyala yatuwa testimony kuliko ono kamwogera amanyage amanya abantu abamu tugenda ne tulowooza nti tuweereza naye nga tetuweereza kati Pastor Kemirembe yawa obujulizi ali mu kkanisa emu muno mu Kampala yawa obujulizi yabuulira enjiri ku byalo 144 bwe yagira bw'ati n'akabira Mukama mbulidde enjiri leeta omwami mbulidde enjiri Mukama n'amugamba ani yakutuma ku byalo 140 ani yakutumayo nze nakuyita ng'olina okubulira enjiri ku byalo ebyo kyokka abulidde enjiri ku byalo 140 mu ebyo era ng'alaba yeetaaga akasiimo akoze nnyo yeetaaga okusiima abulidde nnyo kubanga agamba ye buli crusade yabeerangawo okwegayirira baba bayita bampulidde kamenya gwalumba oyo bwakabaka bwa Katonda nga ye alumba naye azimba bwakabaka kumbe Mukama tabimanyi nako abaana ba Katonda bannabbi obulimba batukozesa ebintu naye nga Mukama takirinamu takimanyi nako oboza ntambuza kalenda mbulira njiri ya Mukama nga Mukama takimanyi nako alaba wastage of time nga Mukama alaba omuntu ali idle talina byakola ate ono omanyi waliwo ewantu gye tutambulira Mukama ne yeebuuza ate ono wanakimyoki ngagoza uyahiya olowooza oweereza yalaba ozunga takumanyi nako takimanyi tamanyi nti awo obadde olina okubeerawo kati bwe tudda kusoleyo omukyala oli soda omukyala buli gy'alagali braza lijja
ate bwe lijja limugamba gwe nabbi yakumpa oli wange era kyerikola eri blaza buli kiro basula balwana basula bayomba ate lifundikiranga n'ettaffaali litikudde naye laba omukyala wa myaka namwemeka kati bwe tubyogerako bino gwe kiba tekinnakutuukako sirika niwe obusibu obuli awo n'omuvuka tasobola ba amagezi tonowe n'emyaka mama wange kumpi alaba nabbi yamuwa talina ttooyo talina kuta n'abawala ab'ebiro byo bwe bajja agoba baki nsumba kano ka story nakogerako mu story emu gye nakola naye kankogere ekkanisa simanyi oba yoyo gwoyogerako nera ne ku posta kwali kuno omuvubuka yali yawasa omwana oyo aba wa kika kyaffe abanga mwannyinaze nga bufumbo butambula bulungi bakola bezimba bakolagana omuvubuka munene n'alokoka n'alumba mu kyaki bwe yatuuka bw'ati musumba nabbi n'amugamba oyo omukyala gw'olina siwuwo n'abaawula yabawula kompulite nga balina n'omwana omwo omukyala n'agenda kati akola bino kati ate ono yejjuza ennaku nakuba amasimu mbate maama pita ku mawiki wa ni nabbi yabaawula ekyo nakirabako n'agange mbalina n'abaawula be baba ate kati bino bye tubyogera kati abantu balowooza nti tufumba story mwe abali ebweru kati abali ebweru kuliko omukwano gwange omu ali bweru manyi bannabbi b'obulimba they have all channels batuuka balina connection ate kati ffe soda ffe ate ffe awo wetwebakidde kubanga bannabbi b'obulimba bo kye bakola kikino balina kye bayita get and height ti bwakufuna gwe n'ogwa mu ngalo ze ng'asogamba va ku social media toda mukuliza radio wesonyiwe tv beera mu kanisa eno yokka biri katonda tabyagala kati ng'akuteekako entiisa wendiddamu bwogenda mukazi na nja kulaba nkulaba ng'akuggyeko okumanya nkulaba kati natta kibasoko batta laavu ya kristo muggwe kubanga bwe twekyalya that's love batta laavu ya kristo muffe kati n'obeera ng'oli wamu kyola kati ono ayomba lwaki oba tutteko waliwo yagambe tobateeka ku tv kati mbasangewa bannabbi mwe mbasangewa okwogera nabo nga mu kyaki tebagenda ku mwe mbasangewa kubanga bannabbi b'obulimba tebajja kubakkiriza kujja mu kyaki zaffe ekisooka awo bolaba abantu kati bannabbi b'obulimba balina big masses balina nzita mbuzi kati balina embuzi nyingi ate kati abantu abamu balimu kali nti there is safety in numbers kati yagenda wali bangi nti yamagero bikolebwa katonda wali oli ayinaabo oyo ayina amafuta omusajja oyo ayina amafuta so nga lesoda n'otamanya nti ennyama enfu yesinga okuŋŋanya enswera tokubye ate dati nimbi buteekawo ennyama ennamu n'enfu agenda olyanga enfu erimu n'otuwunyawunya ngisolo zikitubizi ate ekyo bantu tebakiraba bo kye bafa ki waliyo abantu baki bangi waliwo abalina abangi katereeze kano nako waliwo abalina abangi naye nga batuufu era mu Uganda muno mulimu abasumba n'abanene nga batuufu nga tebavanga ku mulamu bakyaweereza katonda naye mulimu abanene nga baava abo boogambye b'emikwano gyo boogambye abakyali ku kituufu gye emikwano gyo era kati abo abakyali ku kituufu abo obutuba tuzimba bwa kabaka omanyi abamu mujja waneeno nga bokkiririzaamu be batuufu abatali mikwano gyange nti bammanyi nti oba nti mbakubira kasimu wabula nga bookema naye nga bwe nkozesa spirit of discernment ndaba nga be bantu abaki abatuufu ekibafula nti mikwano gyange olwokuba tuli kuweereza mission yemu tulina mission yemu kutwala abantu mu ggulu so kati ate kati olaba kati abanabbi b'obulimba nti balinawo akakodya kalala kati nga sister yabuuza nti amafuta mabi amafuta si mabi naye soda ensobi endala gye tukola ku mafuta yiino era sister njagala nkimulage nti amafuta mu byawandiikibwa amafuta gaabeeranga n'abasumba amafuta ago bagakozesa mu ddagala enkadde ng'eddagala bagakozesanga ng'eddagala for example mu nsolo mu ndiga ogasiga ng'endiga ng'obuuka gaali gakontrolinga ebiwuka amafuta mu ddagala enkadde bagakozesanga okwanointinga abantu
naye kati bw'otunula bannabbi b'obulimba amafuta bagonoonye nti bakisusiza nti mu kkanisa buli muntu alina akacupa ke kabeerawo wali ku mulyango olina okagula kati buli omu alina amafuta kati bagonoonye amafuta abantu banywa amafuta ekisukkiridde kati amafuta baganywa nga soda naye bw'obuuza kyawandiikibwa ki ekiragira kubanga soda buli kimu kye tulina okukola n'oyandaba kirina kuba mu byawandiikibwa kyawandiikibwa ki ekiragira omuntu okunywa amafuta anti okuliko nnyo abamanyi bayibuli bakimpe bazirina ne ku masimu bakimpe kitaganjulo kikukomentinga ekiragira awo Yesu n'amugamba mirayo giraasi 3 mpozi ng'ebadde Bartimayo n'anywa giraasi 4 kubanga soda nga tusomesa ebintu etusinzira ku bintu ebyo it can be a doctrine or revelation bweba nga revelation nga mukama yagambye kubanga nga nababikkulidde yes mukama sogamba nabbi asooka kumubikula nti munywesa amafuta neto kifuula ate nsomesa doctrine nti wano kati wano buli ayingira olina okunywa amafuta gakozemu diamond eyo si deworming gundi simba kerenda gabyuka ejo si wa sides kati okiraba naye ate abantu basanyufu neki kyobola basoda mu kanisa yaffe waliwo ebintu byesaagala abantu kukyeteekamu era obulira nnyo obongoberedde nga njogera ngamba abantu nti mulekeraawo okunywa amafuta n'okugamba abantu teweteekamu kunywa amafuta kuba abantu bakopereza musumba fuwana agatugaana naye eri ewabasitanga ti omuntu gw'omusumba ku sande n'amala wiiki ng'olusi tazze ku kkanisa naye alina amusumbira ku ssimu alina amusumbira ku TV alina amusumbira ku mirimu alina amusumbira mu kibiina kya bakita batya nigina z'abakyala mukenkedde alina amusumbirayo kati n'amuyingizaamu agantu n'amu-indoctrinatinga mu bintu bingi olwaliwo nyongedde nnyo sinasoma byawandiika bante bagamba badde nkwewunyiza nkwe nkutegeera nnyo era babanka eno ngireeta ku lulwo musumba bamudayiriutiza yafuumuuse kati beko kyetunulamu kati bannabbi b'obulimba bano bw'osooka n'osomerakaawo omulimu gwabwe kukyamya bikola by'abantu ate ne bwoba wasoma basobola okukyamya okimanyi nti abasinga abali mu bannabbi b'obulimba abasingayo abamu banka manager basajja bakola bitongole by'amaanyi olaba olyaguza abantu bodi mu ggulu alina ne balooya ne baminisita mu kyaki baminisita abasabira mu kyaki ye oli mutuufu nnyo ojjukira ono atambuza abantu nga tebambadde ngatto abatambuza mu bigere gyali eyo abambaza na uniform ya yero olira naye sebo ayinamu LC5 endigaye ow'ekitundu ayinamu ne MP w'ekitundu naye ajjamu engatto n'abyataze obwongo tebujjanga naye kano kenkola kaliwa era ne Yesu yajjanga mutangiraye netangiraye Yesu bagikola mu mupiira kyene we tuveeyo nkyanoonyereza tangire muga Yesu yali mutangira niye mirembe ejjo tigali mipiira ate tangire va mipiira so tewali mmotoka ebintu bize bibaawo wabula amagezi gayongera bweyongeza tangira ya Kristo eyo njibuusabuusa soko nsomere bikola by'abatume 13:8 olabe nti tebatya abantu ne bw'oba wasoma 13:8 naye Eruma omulogo omuki omulogo ate waliwo n'akalala kubanga erinnya lye bwe livvuunulwa n'awakana nabo n'ayagala okukyamya owessaza mu kukkiriza awakana ne Pawulo naye Sawulo era ye Pawulo bwe yajjula omwoyo omutukuvu bwe yamweraliikiriza amaaso olw'ekkumi n'agamba nti gwe ajjudde obukuusa bwonna n'okukola obubi kwonna omwana wa Setaani omulabe w'obutuukirivu bwonna tolireka kukyamya makubo ga Mukama waffe omugolokofu tolireka kukyamya bakyamya naye ali kuwasaza gwakutteko mukulembeze akulembera abangi gwalimu kubanga tiamanyi bwafuna oli nakyusa abangi abamuli wansi kubanga tebalabanga gwe LC5 gy'oli
abalonzi bonna bakkiriza magamba naye olaba gundi gyali Kasimu olaba Honorable Soda waali leka oyo omusajja ali ku mulamu olaba n'oyo amukkiririzaamu eyasoma kuba ebyo bwe mukukwadira osimanya okulonda wasoma olina obuvunaanyizibwa olina omukyala osobola okubeezawo famire kati kyobola kati ffe bino bwe tubyogera omuntu agamba toyogera ku gundi kubanga ababulako kimu kukugamba nti olaba ne gundi gyali kati gwe omwogerako ki nina gwe nagezesa nali mu kantu awamu sayidize eyo nali Makerere mpita kanekola statement ng'asaaga neŋŋamba Yesu yabbe nasooka neŋŋamba musumba omu waki omuyai n'ayomba nnyo kanemani nga Yesu yabbe embaawo n'aseka ebyo babyagala kyokka ku musumba atabuka ku musumba atabuse naye bwe gamba nti Yesu yabbe embaawo yaseka awo aseka busisi naye niyetaaga defense awo amangu awo Yesu kati no bwe nsoma y'oluzungu Soda wuliriza Acts 13 verse 6 when they had passed through the entire island of Cyprus as far as Paphos they came upon a certain Jewish wizard sorcerer a false prophet false what prophet y'Oluganda mu Uganda luli limited wangu y'ebintu kano sebo no false prophet ba Jesus kati akagambo kano ba kati nga bolaba mu Busiraamu waliwo ekigambo binti Muhammad ne binti abeera muwala kati binti is a daughter of Muhammad binti Muhammad kati ne bano ba abakirikiza son okategedde n'omulabi waffe akategedde kati ono ba Jesus omanyi kati eyo mu Middle East batumira erinnya Jesus nga like a normal name yes kati ono nabbi wa bulimba mulamba naye akyamye wasaza ali ku mukulu kati bano banabbi bulimba bote balina gwe watya ayinza n'okutuukirira ayinza n'okufuna omukulembeze yennyini n'amukyamya n'agenda kuutibwabulwa n'amukyamya bakoodi awo ate bano baba connected nnyo nti essimu emu bweti gwe omusumba ow'amazima oyinza okuba n'otuuke ku mukulembeze n'olemerera bawoza kimu follow the protocol naye essimu emu bweti direct naddu obulimba egindi ayagala kwogerako naawe kati n'akalala kaakano Soda kaliko ogambye bakoliiso emu 12 abakolinto bava okulwanira Kristo tulwanira ani bannabbi b'obulimba abakoliiso ekisooka emu 12 n'agamba bw'ati kyenjogedde kye kino nti buli muntu mummwe ayogere nti nze ndi wa Pawulo ayogera nti nze ndi wa Pawulo nange wa Apolo nange wa Kefa nange wa Kristo 13 Kristo ayawuliddwamu Pawulo yakomererwa ku lwani oba mwabatizibwa okuyingira mu linnya lya Pawulo 14 nebaza Katonda kubanga sibatizanga muntu yenna mummwe wabula Kulispo ne Gaayo amina kati wano era kyali mu kanisa ng'abantu beeyawuddemu gamba nze ndi wa Apolo nze ndi wa Petero nze ndi wani nze ndi wa Soda kati abantu beeyawudde emirundi ekyo 3 kati kyobola kati wano kyetulimu abantu so nga kyandibadde nti tuli universal nti omuntu yenna bw'ajja ng'ali ku mulamwa ne mumukebera ng'ali ku mulamwa mwandi mugoberedde bugoberezi tuli ba Kristo kasajja ng'ali ku bya Kristo kyobola ba Yesu ku mulembe gwe abayigirizwa mu Mako 9 abayigirizwa be bajja ne basanga omusajja ng'abulira ku Yesu ate nga tatambula nabo ne bamuyimiriza ne baddayo ne beewaana eri Yesu ne bangamba nti tusanze abuli erinnya lyo naye nga tatambula naffe ne tumuyimiriza ko Kristo temukiddangamu yenna ayogera ku linnya lyange era nga alitegeeza kubanga nabbi bulimba bo beewala nnyo erinnya Yesu abeera abulira Kristo amina kati nasoma akanyiriru lyeri ku Sande kaakano leka nkabawe abantu baleme kaya na bukaye ne bwesembyayo kano Soda abantu baleme kaya na bukaye enagenda kubanga seri gwe kibuzo ky'obuuza ku lw'obulimba ffe nga tudda abantu baleme kaya na bukaye waliwo ekyawandikibwa abalokole b'Eberoya
Beroya oba okijjukira abalokole be Beroya bano bo bakeberanga mu byawandiikibwa tebakayananga bukayanyi nga gwe bojja nga bajjayo so nga ate kati ffe wano kintu kye tutaliiko 17:10 abalokole be Beroya bikola by'abatume ebikolwa by'abatume Acts of Apostles 17:10 byabeera wano 17:10 bano bo bakeberanga mu byawandiikibwa baleme kayananga bukayanyi naye babeereko okutegeera kwe bafuna 17:10 amangu ago abooluganda ne basindika ekiro Pawulo ne Siira okugenda e Beroya nabo bwe baatuuka eyo ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya 11 naye bano baali balungi okusinga ab'e Sesalonika Ab'Uganda bano nga beetegereza ekyawandiikibwa kimu ku kimu tebamala kagamba naye omusumba oyo mufere basooka ne babula naye byasomeseza biri mu Bayibuli okimanyi nti kankubulire nabbi w'obulimba ekimu ku kyalina akootinga ekyawandiikibwa ekitali mu Bayibuli ate ne watabawo atwala budde abantu bakooba tebalina budde omuntu agenda mu kanisa ng'alinga agenda mu ndongo ate ne mu ndongo wagendanga ne edda wagendanga n'endeku ya mwenge bigere musaba edda musaba bafuyi b'emmindi wagendanga n'emmindi tabawe emmindi kikebe ky'amalusu neki n'akabiriiti ogenda oli fole pakiti kati abantu bakooba bajja mu kanisa nga yeetirire na yeetimbye ngaze ku receivinga buli CV takeberayo ate kati kanisa naffe nayo zirimu katemba baleeta abantu babasesesese bakole ki kati ne mubeeraawo nga mulinga abali comedy store nalabeka video ku TikTok balese sanduuki ngerimu omuntu ngerimu omufu okuziza ku mufu okuziza ku concept ya ka video temwabaddemu muntu mwabaddemu omufu kati oluvannyuma lwo kusabaawo sanduuki nekola ki nebigula omufu n'ava n'atambula okirabye naye nga wano omuntu eyakazuukisa abafu nga temuli firimu yali Benison Ndawose yali muno mu Uganda si wano mu Uganda yali luddawo siwuliranga nabo Ndawose yali mu Nigeria n'abazze engulu ebyaddala nga babadde yasuukiza abasukka 8 nga si byakulimba abasigadde wakyaliwo okwefumba anti nze omanyi lwaki ntanyi ebyokuzuukiza ebyo omwana ngamba Katonda yatta Katonda abaye n'ensonga lwaki asse lwaki mbazuukuza Katonda byasse anti kyawandiikibwa munaazuukiza abafu kalwakuba tukitya buti kubanga ogamba bwannema bagenda kunkola kubanga Ndawose omulundi gwe gwasooka esitole nayo mpanvu pasita we yakibulirako mu kanisa pasita wa Ndawose teyazuukiza wadde naye yabuulira nti Yesu yatuwa amaanyi okuzuukiza abafu Ndawose n'akitegeera n'akwata akagaali n'atambula ku kyalo yatambula ng'omwezi mulamba ng'anoonya afudde n'atuuka n'asanga akaana ka myaka 8 nga kafudde n'agamba mukampe bamugamba oli musezi naga mumpe ngenda muzuukiza Yesu azuukiza abafu bamugamba bwakulema tujja kukuba awo osabira akagaali eri bwe katokota bwe kagaaniro gamba akoloddemu mu nveewo kaneki yakola n'akola nga Yesu bwe yakola n'abagoba bonna mu nnyumba ne basigala yabo 2 n'omufu kubaako oluggi lw'emmanju lwebigaana yabanga ekizitiddwa kati abalala bano bonna bano bali tukwata mind so abantu bano bayige okukobera ebyawo gwandika likyemugambye bikola by'abatume 17:10 17:10 tubadde tutubiriza tusemula 11 naye bano baali balungi okusinga ab'e Sesalonika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo oba ebyo bwe biri pasita byasomeseza bwe biri bwe bityo mbadde nkyakugamba nti omusumba yagamba munsomere Matayo 20:9 soda waliwo kirabye
ojjukira omulala oli soda oli eyakola kibaana mu kanisa nakiwonika mu kanisa nga bunaku kibeeraawo mu kanisa nga kuliko ekyawandiikibwa naye nga yakootinga yeremiya 64 yeremiya ddala etuuka mu abalabi baffe yeremiya etuuka ku 64 bikulayo olabe bwe batomanyi bikulayo yeremiya ekoma mu 5 yeremiya tetuukayo naye nga abantu tebakola ki naye nga bajja ne basaba buli lunaku ne bagenda ne batoola ebyamagero ne bakitunula nakuba oyinza banyala okuba nga kyakisiimu yaffe yiyaawo nga newomuzukuza mutulo yeremiya 6 naye nga omukkakanako egambe era akubulya kiri omusumba kyawandiikawo naye nga bwomugamba mu bayibuli awo kiriwa naye nsumba ekkanisa enadda engulu anti ate kati abantu kanisa esobola okudda waggulu naye abantu bakomewo kanisa yeffe ekkanisa jjukira nze ntiddemu kuba buli kaseera nze buli omujjano nkuba tooki n'endaba yeffe ekkanisa naye abantu twambadde obugayaavu sitaani gyasobola okutwambaza mwoyo gwa bugayaavu tetwefiirayo twambadde obugayaavu twayebaka twabivaako kinanjo kyankimize ate abantu amaga bwenkyogerako ne bankyawa bakolera Buganda naye bano bode buli lunaku baakeberanga muki nti Yesu oyogedde naye Bibiliya egamba ki Yeremiya 64 gyeri eriwa era nga kati abo tegeeza wamala nkula magamba nsomba nekokonyeeko wano nga sikalabawo awo disciplinary committee ebe erina oluma ekaliwa naye katonga bwe ŋŋendayo kuba kati banabe bulimba kitekola nkukolimira balina nno ne security nno gwokyali ku ebyo security oyitawa ye wamma ogenda otuuka ewali nabbi ng'ensonga gy'otwalayo baagitegedde dda kati omulabi waffe ekyenjagala okugamba nga tumaliriza nti mukomewo eri bayibuli tukomewo eri bayibuli tukomewo eri Kristo va ku level y'okusomera bayibuli wesomere bayibuli tutegere eri accessible buli wamu ate kati bagigonzezza noba tomanyi kusoma oyinza okuteeka wali ka audio nekoogera nga gwewuli naye soma nga gwe kadaamu oli mu kiyumba owanise ebigere owuliriza buwuliriza batubagerezeemu kati ni wano bye mugamba mu bakadaamu obudde temuyina gwelonda kyawandiikibwa kiteekeko gwe wanika bigere byokunyoza amasowaani ga baba webale nnyo ng'eno yo bayibuli bwegenda mu maaso lubereberye essuula ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yali njereere nga yeetabudde wagokola gwawuliriza ekizikiza nga kibisse kungulu ku buziba n'omwoyo wa Katonda ng'atambulira ku mazzi awo Katonda n'agamba nti wabeerewo obutangaavu tagamba nti ekyo kyonaze nti nkirikodinze noonyawo naawe ekikyawo onoonye bayibuli eyo nno ne mu luzungu neesobola okwogera muluzungu esoma mwaboogera oluzungu ate waliwo ne bugundi In the beginning, God created the heavens and the earth. mbikudde bayibuli The sizanya earth was alikoda without form and void, and even in English kireza tonawe wekwasisa bayibuli era kati Katonda emiggo bw'anaaba tukuba emiggo kanywa gigenda kuba mingi kaneno kemba nsembyayo soda Natuva kemba nsembyayo Luka 12 ana mummeka mu 7 tandikira ku ana mu 7 Luka 12:47 alisema n'omuddu oyo eyamanya mukama we kye yayagala n'atategeka n'atatuusa kye yayagala alikubwa mingi ana 8 naye ataamanya n'akola ebisaanidde okumukubya alikubwa mitono na buli eyaweebwa ebingi alinoonyezebwako bingi n'oyo gwe baateesa ebingi gwe balisinga okubuuza ebingi kati owuliddemu awo nembooko kuba n'atamanya naye ayinayo eki bonna balina kifaalo wano okusinziira ku kyensomye wano eno kanywa buli omu ajja zifuna kati omulabi waffe ebyawandiikibwa tubireese ebigambo tubyogedde tetuzze na mboozi buboozi tuleese ebyawandiikibwa tuleese ebigambo tubyogedde tukubikudde amaaso bagambye nti yamanya ebingi alibuuzibwa biki bingi ebintu bino kirungi obigoberedde naye biteeko ne mu nkola
Kambalagireko dda nti Bayibuli ebadde esobola okukitusomera bulungi. Ate yagala downloadinga sound emuteeke ku ssimu. Yagala kawuliranga wano. Nti ne baba tolina budde busoma. Oteekako buteesi. N'owanika bigere. N'owanika bigere. Kamyuti nze mutaayi. Bw'ogaana nga nkwesonyiwa musumba wunzi. Kale omulabi waffe nze musumba Ssekitoleko Peter nsinzira Lugala wano. Awulira nti oyagala okusupportinga enjiri ng'eno ey'amakulu ebuulirwe. Bw'owulira oyagala okuyimirira naffe tusupportinge. Osobola okutusupportinga mu ngeri y'enjawulo, mu magezi, mu ssaala ne mu ssente. Kubanga obwakabaka bwa Katonda bwetaaga ssente. Microphone mu kanisa biki, kamera biki, byonna butebe era byonna byetaaga ssente. Ku 075 12 96 98 075 12 96 98. Nze musumba Ssekitoleko Peter nvudde Lugala Prayer Power Church. Kama abanjagalire. Nze kyensobola okujjukiza sitole za musumba Peter zibangawo era tujja zireeta. Gwe buuza ky'oyagala tujja kujja. Naye buli lwa Sande service ebeerako ku Expo 1 online. Kuva ssaawa 4 kuva ssaawa 4 paka ssaawa ngaawo 8 tubeerako online ng'ekigambo kigenda mu maaso. So osobola twegatako n'olwe Sande n'oyongerwa kumanya ebisinga mu service. Bwetyo bwe tukoze olunaku olwaleero ati Mukama takutukuumira. Bye bye. Expo TV to the world.